Kasookedde eggwanga lya UK livaayo ne liteeka akazito ku mukulu amanyikiddwa nga Honorable Anita Amongi Magogo ng'ono ye sipiika we Paalamenti w'eggwanga ly'etu Uganda ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwakafuumula mpawu omwaka 2024 ensonga zino eno zifuuse namulanda ng'amabeere g'embwa mu ggwanga ly'etu Uganda kw'ossa ne Paalamenti yattu anti akazito kaneeno kaateeka envumba ku ntambula z'omukulu ono Anita Amongi Nalongo okugenda mu nsi ez'amawanga g'abakyeruppe naddala UK kw'ossa n'okwetiriboosa mu by'obugagga bwe ebigambibwa nti biri mu nsi zaabwe. Abakulu abawooma mu nteekateeka zino ez'okutuuza akazito ku Anita Amongi bagamba nti yeenyigira mu kinyagamabaati agaali galina okugenda okuyamba abantu b'e Karamoja, Bepo n'okubeera n'ebyobugagga nkuyanja mu nsi eno okuli ebizimbe kw'ossa n'akawunti mu banka ez'enjawulo nga zino zimuyambako okusasulira abaana b'esukulu fiizi abakakkalabiza emisomo mu nsi ezo. Wabula the right Honorable Anita Amongi Magogo Nalongo bino lwamugwa mu gatawulira vumbi n'avaayo n'abalaata mu Paalamenti n'ategeeza ensi nti kino eno bakyeruppe okukimukolako kyali tekisaanidde era bye bamusibako matugambuzi kumuliisa ngo obaolyawo matugambizi kumuliisa Ssuuna Beni ne Kayibanda anti yategeeza kino kyekuusa oluvannyuma lwa Paalamenti gy'akulembera okuvaayo neewera okulya ebisiyaga mu ggwanga lyattu Uganda kati bakyeruppe bakakozesezza ng'akakisa okugezaako okumutuuzaako akazito era obudde buneeno Anita Amongi Magogo ategeeza nti ye yakoze nga Yesu Kristo wa Uganda okufiirira bannayuganda yakoze nga saddaaka eri bannayuganda abasukka mu miliyoni 45 okubafiirira ku nsonga y'ekisiyaga anti abazungu omuliro gwe bazzizza butereevu mpaawo kuwannaanya yagwetisse ku bibegabegaabi bino olwagudde mu matu ga jjajja Yoweri Kaguta Habura Museveni n'avaayo n'agezaako okulaba ng'anunula muwala we oba omuzzukulu we n'agezaako questioninga abazungu bano ng'abagamba nti ensonga ze beesigamako okuteeka envumbo ku Anita Amongi ne banne abalala babiri okuli Mary Goretti Kitutu kw'ossa ne Annette Nandutu nti tekisaanidde kubanga tebakola kunoonyereza baasinzira ku kunoonyereza okwagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda obaolyawo yagamba byandiba ebitali bituufu ku nsonga y'amabaati bannayuganda gye baavaawo ne bagamba omukulu yagyenyigiramu wabula bakyeruppe baamwanukula ne bagamba ate ekyebizimbe byalina mu nsi yattu kw'ossa ne banka akawunti z'alina ez'enjawulo aveeyo atutegeeze ku nsi eno ekula Uganda kijja kitya okuba ng'asobola okubaako n'ebyobugagga ebyenjawulo byalina mu nsi eno. Kino kyabangula jjajja mwami Akabanzi n'asalawo n'awandiika ebbaluwa namutaayika gye nafunyeeko nange kopi n'agisindikira omukulu amanyikiddwa nga Honorable General Jeje Odongo ng'ono yakolanga minisita ku nsonga ez'ebweru w'amawanga ga Uganda era ebbaluwa eno yagiwandika ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omuzigo oba ogwokutaano omwaka 2024 ng'asaba basitukiremu bonnambiro bagezeeko okunoonyereza balabe oba omukulu ono alina ebyobugagga bye bamuteebereza okuba wabula Honorable Anita Amongi y'omu ku bakyala abalina ensimbi zibasobola okuyita ne zibayitaba alina obwaguga bw'ekizimbe mu disitulikiti ya Bukedde gy'akiikirira omukyalo ono aze atabala mu offices ez'enjawulo anti yakolako ne mu Centenary Bank yaliko omubaka wa Paalamenti ng'akyali mu Forum for Democratic Change wabula oluvannyuma n'avaayo ne yeegatta ku NRM n'abako deputy speaker wenjogerera kati nga speaker mulambirira tulindirira ebinaava mu office ya Karisoliso wa government anti jjajja mwami yasabye omukyalo ono bamunoonyerezeeko bakakase balabe obaddala ebizimbe bye bamwogerako abirina nja kuba nkutuusaako byonna ebinaava ewa Karisoliso wa government ky'oba okola funa akatebe okalire waneeno wennyini following a TikTok account yange YouTube channel Export TV Facebook Omwana Soda ensonga zijja kuba zikutuukako bulambi namugere Kadunda kkiriza kunkuumire nze Omwana Soda ku lwa Katonda n'ensi yange Uganda. Export TV to the world.